Kadama TV mwe bali kwekuumirako. Olwali tugenda kujja n'emboozi eno ey'enjawulo ekwata ku bufere era nga tugenda kubeera nga tulabula buli mulabi wa Kadama TV n'oyo asuubira okujoyininga Kadama TV. Waliwo obufere obutandise okubeera nga buyita ku social media n'obufere obutandise okubeera nga abantu bajja mu inbox zammwe Facebook, WhatsApp number balina engeri gye bazifunamu n'okubakubira amasimu. Tulina voice note zesujja obaplayingirawo mu maaso ez'abantu abatiisibwatiisibwa nga waliwo group oba omusajja agenda akubira abantu amasimu ng'abatiisa nti bwe batateeka ssente bweziti ne bweziti ne bweziti batera kusaba $1.5 million ne batamusukumira $1.5 million nti abantu abo bagenda kufa, nti balina okusukuma ssente ezo baleme kufa. Ekintu kino kiraba ng'ekyomuzannyo naye mulimu abantu abayitika, mulimu abantu abatya ate mulimu omuntu ne gw'obuulirira ne bw'omubuulirira n'agaanira paka mubba. Tugenda kusoma ku ngeri nnyingi nnyo abantu b'e Uganda oba bannaffe engeri gye batubbamu. Ssente y'Abakadama mumanyi engeri eva wala ne bankuba kyeyo, so saagala mulimbibwe bababbe. Saagala mulimbibwe bababbe. Waliwo voice note eriwo, tulina voice note nga 3 nga omuwala atidde ennyo yatukubira nga atidde akaaba, omusajja n'agamba amuwadde ennaku 2 bwe ziggwako agenda kufa. Bana ebino bya kifere bya bulimba nga ngenda kufa ntya gwe Katonda. Buli muntu alina olunaku lw'agenda okufa ate buli muntu ajja kufa. Buli muntu alina olunaku lw'agenda kufa naye tebabalimba nti waliwo engeri yonna omuntu gy'asobola okugamba nti ogenda kufa mu nnaku 2 bw'otansukumira ssente. Ndoza kansooke mbaplayingire voice note eno musooke mulabe okutya kuno omuwala ono kwaliko oba Kadama ono kwaliko, then tugende tuyite mu mitendera gye bababbiramu bakadaama. Mwegendereze emitendera gino. Emitendera gino yonna za kibbi. Buli muntu yenna akusaba ssente. Abantu abasinga e Uganda kasita alaba ng'olinnye ennyonyi bw'oti n'ogenda n'ate ali mukwano gwe ayagala kutandika kubeera mukwano n'atakumanyi banoonya n'essimu n'agifuna. Simanyi nze ndi mwana wa gundi nze nasomako naawe nakola biki. Kansooke mplayingire voice note eno giwulirize olabe okutya Kadama kwaliko naye nga omuntu amusukumidde voice note, omuntu amusukumidde message atiisa butiisa mbw'agenda kufa mu nnaku 2 ng'afaafa atya. Wuliriza. Nenga ekiyumba kyendimu abantu balungi nnyo
sibalinaako buzibu tebalinaako buzibu bampisa bulungi bambi era bandi baana afudde sibe bajja banga bandise muntu mulabwe sitamanyi omusajja afugidde zike bane bakadama bannange banange nsaba ku magezi gammwe nkonage munaba mumpadde mwaka bbiri zengulayo oba mufere oba si mufere nja kusiima era mbasiiba mbagamba nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu nembula y'ennaku bbiri nsaba ku magezi gammwe bannange. Ya kadamu emuwulidde kutya kwalimu bantu bangi abayitika sene nazikuma yatusikumidde voice note etwamugambye oyo akulimba tungagweddamu otukubi ojja kuddamu otukubire ojja kuddamu otufunire voice note ojja kuddamu tucommunicating ne bwe wanayitawo ennaku ttaano ne bwe nawatawo week togenda kufa mulimu abantu nga beetaagisa okwogera nabo bibino byembagamba buli bwofuna ekizibu gezaako kikyalinga ne munno abantu we basinga okufera ajja nakutiisatiisa era togamba booti kasita onoogamba booti oyinza n'okufiirawo kiyinza n'okubeera nga tonaana kukigira kukigamba muntu n'oziba omumwa abafere bafera mu ngeri ey'enjawulo mubajjukira nawano nga mukyali Uganda nakuba simanyi owangudde sente bwezi ne bwezi ne bwezi okoze booti ne booti ne booti genda ogyeyo sente sooka oteekemu pini mumanyi ebintu by'ekifere bino naye era abantu bakyabafera nti lwakuba tetwagala kuwuliriza muwulirizenga nnyo ebizibu bya bannammwe musheyalingenga nnyo ebizibu tujja kwewala ebizibu tugenda mu maaso ze zino engeri abantu babakadaama gye babaferamu njagala owulirize ebintu bino byetugenda okwogerako naawe osobola okwongerako by'omanyi abantu b'e Uganda batera okugamba ne bajja nga kati Kadama TV najja n'alaba omwana ki ayina ebizibu omwana ki agamba nti ayina amajinni n'akommunicatinga n'oyo omwana oba mu Facebook ng'eyo n'amugamba bw'oba oyagala ebintu bino nange bwe nali asooka ne yeeteeka mu kifaananyi ekyo mbu naye yakiyitamu n'akulaga nti amajini gaali gamulumba naye n'agalwanyisa ngeri yagalwanyisa ye musajja yali Uganda musawo Muganda ali Uganda Majimoto simanyi ani batiisa amannya ago tegeera bugulu bwa nsiri ani kuga bayina amannya nga bwagagamba ogamba nina genda noono kakati gwe ng'okwata ssente zo ng'omugamunaya nti nze ndi eno ndi Dubai ndi Omaani kati tukoze tutya babbye nnyo abaana b'Omaani awo nnyo kuba Omaani waliyo amajini mangi ng'osukuma ssente ng'ezo ssente azirya balina ne ka video nja kubalaga ka video waliwo ka video akagenda kaseculatinga n'akulaga mbu simanyi wano wessabo wano bwati ne bwati ono musawo w'amaanyi olaba tuva wano n'akujja mu kayumba kano n'akateeka mu kayumba kane ngenda kunyumiza story ya live wano nti twagenda mukimanyi nti bwe tubeera tuteekayo ebintu Kadama TV ebbanga twati tuteeka nku WhatsApp namba yaffe naye ennaku zino abantu bagimanyi tukyagiteekako nnyo kiri awo naye omuntu yagenda n'atucontactinga twaleeta story y'omwana eyalina amajini kati ne wabeera watucontactinga ng'alowooza WhatsApp namba eyo eriko y'oyo yennyini ayogera n'amuweereza n'agamba munnaye ng'olabye nange nali mu mbeera ng'eyo embi naye nakola bwenti ne bwenti ne bwenti ne ngenda ow'omusawo naye kankuweereza video n'atuweereza video ffe twagamba ono engeri gy'ayagala okusiriwaza mu bakadamu naffe katumusiriwaze naffe netumugamba munnaye embeera mbi kati tukoze tutya n'atuweereza video kuba yatugamba nti nkuweereza ekifaananyi oba nkuweereza video eya engeri gye nakola mu process eyo nawa gye nagenda ne mugamba weereza video nga njagala tugisharinge n'aweereza video nandaga ekifo nti bwe kityo badeeta ebintu ebitiisa n'ateekawo embwa n'ateekawo buno simanyi baziyita ensimbi eŋŋanda oyitike n'agamba munnaye embeera eyo gy'olimu mukama we agenda kutandika okweyongera okubeera ng'akuwa ssente agenda kuvaako tajja kuddamu kutawaanya abaana abawaka bagenda kukwagala madaamu agenda kukwagala nnyo agenda kutandika okuwa ebintu bagenda kuwa gold bagenda kuwa ssente kugamba ng'ebintu bingi ne mugamba okay kakati tukoze tutya oyo n'agamba kati engeri gy'oli eyo asooka n'agamba naye ate engeri gy'oli eyo kiri kizibu simanyi nasobola engeri gye ngenda kuyambamu simanyi naye kale nja kuddira n'ayitawo n'ennaku nga bbiri kati ggwe yalina omuddira ayagala kulaga nti ekintu kyaliko kituufu kati munnaaye nga naffe tumuddira nga tumugamba munnaaye nga tuli bubi otuyambe otya nti naawe weerwaneko funa omuntu kale omuntu gwe weesiga naye omuntu oyo gwe weesiga alina okubeera nga muntu akukwatako nnyo okyegere ng'omugamba oke mbadde nayo bwati nayo bweti kati buli gw'omuwa ye n'amugaana ng'ayagala kulaga nti ekintu kino olina okikola wekka
olumanga gane abantu abo bonna baleke tobeerako nagwe ogamba ayagala nnyo okulaga okujja ku bantu naga toyina muntu yenna gw'olina okubeera ng'ogamba naffe nga tumugamba tewali muntu yenna gwe tugenda gamba olwamala ng'atugamba muweereze ogenda kusooka oweereza emitwalo 7 tukukoleko atandika ne ssente entono ayinza n'okutandika n'emitwalo 10 natandika ne ssente entono ogenda okulaba ng'akubbye era gye byakkakkana nga tomugambe tugenda kuweereza ssente ne kaakati akyazirize ku mobile money ko bino bintu bya kifere ne wabeerawo abantu be babba nga bayita mu kugamba mbu simanyi waliwo gold gwe batunda muganda wo brother wo ba sister uncle nakubira nagamba waliwo diiro yazze simanyi gold kati mukimanyi nti mu Uganda tulina gold kuno gold bwe basima nti very direct kati ffe tusobola omufuna ne tufunako enjawulo yatandike ye ssente z'entono z'ayinawo zaatandike n'ez'entono omulabireko nti naakoze eki agaggawadde tebakulimba nti nayagala nnyo akugaggawaza wabula ayagala kubba n'ab'eŋŋanda bennyini babbi ajja kulimba mbu simanyi waliwo gold yakoze bwati ne bwati ne bwati ne bwati awo bajja kubbirawo newabeerawo enziba endala newabeerawo enziba eno gye bagamba mbu simanyi tulina ebintu byetwakusukumidde ebintu ebyo byetwakusukumidde tubisukumye nze nkumanyi ndi Sekadaama nakwegomba nkumanyi kulaba ku Facebook naye nina ebintu bye nsukumidde famire yo maama wo bataatawo mugamba yi munaye olaba ono omuntu anfaako kakati nga yeefuula nti bikoze eki bizze ddala wali nga airport zikyali nzigule bijjidde ku airport oba bijjidde ku nnyonyi kakati nga ssente ezo zennyini zakugamba ebintu ebyo byagamba asukuma omuntu nagamba ebintu ebyo yagenda okubikuwa kati ono omuntu omulala ng'akkubira oba ng'akubira bazeeyi bo oba akubira baganda bo ng'agamba ebintu egundi byegundi bye bamuweereza bituuse naye kyetaagisaawo ssente zo kiriyalinga ate wano mu kutandika bw'omukubira n'omugamba nti waliwo ssente ze baŋŋambye ate ze baŋŋambye okusaba ate waŋŋambye ebintu ompeereza bya bwereere yeefuula ow'obusungu ennyo nagamba abantu abo era bannaye Uganda mbi nnyo nasikumya ebintu ebyo ne bagamba buli kintu kyonna nakisasudde naye ddi yankubuulire mbadde sirinawo ssente kakati ky'oba okola sooka obawo emitwalo 40 batera kkubira mu mitwalo 40 ye gundi yaabwe mitwalo 40 sooka obeere ng'ogibawa tumale okkiriyalinga ngenda kubeera nga nkuweereza sinja kuweereza ne million 5 lwakuba n'omwezi wano sirina ngeri gye nsukumamu ssente ate ebintu ebyo tetwagala bibeere nga bikola ki nga biddeyo bwe binaddayo ate tujja kusasula ssente nnyingi nga nkwata ssente ng'oziwaayo agenda kuba akubbi mwegendereze nnyo mwegendereze omuntu yenna contacting nga tomumanyi ddala ng'ekintu kikwata ku ssente lwaki azikwagaliza lwaki tasooka zeeyagaliza famire yaabwe bonna bali balungi oba bali bulungi asooka aziwe asooka asikumire ebintu ebyo famire ye enziba endala bagenda ne bagamba okoze ssente muntu najja bino ebintu bye bagamba biva ku b'eŋŋanda ku mikwano bano bannasoma nabo najja na contacting nagamba munaye nkubuulire ssente ezo oziraba nga bw'ozifunye sukuma ssente bazisabire ng'okwata ssente mbu bagenda zisabira bagenda bagamba basheiks bagenda kugamba nti bapasita nti bagenda kusabira ssente zibire nga zeeyongera asooka asabire ezize zisooke zeeyongere omuntu oyo nga wa famire eyo osooka mugamba sooka basabire ssente zo mpulire nti wali bubi kati oli bulungi tewali ssente zonna ze basabira ne zeeyongera ene Uganda abantu batunda n'amayumba gaabwe n'atunda ennyumba ssente zonna nga bw'atunze ennyumba n'agenda n'azitwala mu basawo mbu bazisabire zonna ne bazitwala nga n'ennyumba bagitutte ekintu ekyo kirinnyo ekyengera ekintu ekyo kirinnyo nkyengera Nsangi Katale awo wonna wonna batera nnyo okubba abantu kyengera Nsangi Katale emisango egisinga oba emisango gyonna egikyasinze okubba ettaka mu ngeri eyo nti omuntu atunze ettaka ssente zonna bazimututteko simanyi bagumwaye bagenda zisabira bitera nnyo okubeera eyo n'ebitundu ebirala naye ekitundu ekyo kyo kyegulidde erinnya mu bintu ng'ebyo bagenda kukufera mubeere nga muwuliriza ate nga bwe muyiga ensonga endala bajja ne babagamba simanyi waliwo project nga project eno bakulaga nti osobola okugula ebintu n'oyingizaawo munno munno n'ayingizaawo omulala n'oli n'ayingizaawo omulala nti the more bw'oleeta abantu mu group eyo the more money you get. This is a lie. Bya bulimba ddala ojja genda bagambe mbu simanyi oyingiza leeta emitwalo simanyi ojja kutandika ne miliyoni nga bagambe bayinza n'okugaba emitwalo 7 bayinza okugaba miliyoni 1
kati ke kana akolyo ke bakola gwe ng'okwata miliyoni emu ng'okola ki ng'ogiteeka nga bakuwa n'ebidagala bye bagamba mbu simanyi ebidagala ebyo ne bw'oyongera obitunda ofuna ssente ate n'abantu b'oyingiza bafuna ssente ng'okwata akakadde ng'okabawa olwona bafamily member basinga okusomera ddiiro eyo ne bano bamuyita boyfriend simanyi girlfriend ebintu by'ekidongo olawo yo mwagala nnyo namulekayo mwagala nnyo wamulekayo naye yakyuka beeramu bwamulekayo naye yakyuka kuba yajja n'akusomera ekintu ng'akimanyi nti kifu ng'ajja munaye ng'okwata miliyoni y'emu ng'ogiwaayo nga basooka bakufunira ebidagala balina kakati saketi zaabwe ze bakola bagenda ne bafuna ebidagala ebiri expired kati mu kifo ky'okubyokya ne babeera nga bo babifuna kati ebidagala ebyo babifuna bibeera expired nga babikyusakyusa babikyusaako date nga bagenda babifunira ku bbeeyi layisi kati ng'akwata ebidagala nga bya mitwalo 5 bingi ng'abikuwa kati gwe bwabikuwa olowooza otandise okukola ng'agamba ogenda kubeera ng'odistributinga obitambuza ayinza n'okugamba oba muzeeyi w'omulwadde oyinza oddimuwaako oba omulwadde oyinza oddimuwaako ajjukira okuwaddeyo miliyoni emu akuwadde ebidagala biyinza n'okuba yafuna bya bwereere tugambe kale bya mitwalo 5 nga kati wiiki eno esooka kuba bagamba buli wiiki ogenda kubeera ng'ofuna ssente buli wiiki ogenda kubeera ng'ofuna emitwalo 2 kati wiiki ng'eyitawo kasita eyitawo nga baddira emitwalo 2 gano nga bagakuwa oba nga bagateeka ku akawunti yo kati gwe ng'olowooza ekintu kikoleze eki kikoze jjukira kati awo oli mitwalo 25 giri emitwalo 5 gye bakuwadde egy'eddagala n'emitwalo 2 gy'obawadde gye emitwalo 25 gwe wabawadde kakadde wiiki eddako bayinza okugaa nti byafunye ennyo oba byafunye nga bongerayoko emitwalo nga 10 kuba bano abafere bagezi yagamba kati okuteekemu ate otwongere kati olumala awo nga bajja bagamba nti munnaye ebintu birinamu obuzibu bwafunyeemu oba eddagala lyaffe baalikutte kati tubadde twetaaga yongeramu ssente ng'okwata ssente ng'oyongeramu bakukenula ssente paka bwe balaba nga tokyakola ki tokyakkiriza bintu byabwe oba otandise obikankana bajja kusooka bakulage nako bakutereyoko ku ssente olowooze nti ebintu bifuna ojja kuyitika oziweeyo tebakulimbanga nti mu nsi mulimu fast money kyoyirawo kyoba olaba nti fast money zijja bwe zityo nga zidduka nga za mangu mangu era zigwawo mangu bwe batyo balimba abaana nti nayingidde ekibiina bwekiti okuva bwe baŋŋamba tebansasula sooka oweebuuze nti omuntu ono aguddewo kino ekibiina mbuyingiza abantu bangi ne bangi ne bangi e Uganda tulina families ennene yasooka ayingiza ab'ekika kye kyonna ayingiza ab'eŋŋanda ze ye tayagala bagaggawale muguke obwongo ssente zammwe zibabonyaabonya ssente zibonyaabonya naye omuntu n'agenda n'azitwala mu lunaku lumu zonna n'azimalawo zonna ssente zo zonna z'okoze n'akola ki n'azimalawo ne wabeerawo bano simanyi najja n'akulimbalimba ddala ba boyfriend yaabo simanyi bba wange golooza nti bbaawo najja n'akugamba nti munnange hanne okimanyi ddiya biki n'akuyita amannya gonna gyonna ag'okuwaana ago gonna amanya g'okuwaanawaanawo naago ge gabeera ate amannya g'obubbibbi n'akusooka n'akusuusuuta okamulawo kamazinga ga nalabyeyo ka puloti oba nakalabye endejje nakalabye busaabala batera nnyo obuferera nnyo ku ttaka lya Kabaka kakati ka puloti ako omunaye ndaba bwe tubeera bwe tusobola okukafuna ne tukulizaawo abaana baffe kati wulira omusajja atandise nagamba ne tukulizaawo abaana baffe ng'okwata akasente ng'okawaayo ng'agamba nti tukoze eki tusasuddeko omu ayinza okukagula aka miliyoni 10 n'akaguza 15 omulala tasasulirako ddala kati n'oyo aba akuyambye kuba ayinza okukagula naye ne wabeerawo bali nga ssente buli ssente z'omuwa ne bwebeera bizinesi abo ba boyfriend simanyi baani bwe mwalika e Uganda ne wabeera girlfriend boyfriend ani bba wange simanyi mukazi wange nga ye buli ssente z'omuwa ze zifa buli ssente z'omuwa ze zifa naye ng'ate asobola alina ne guts eziddaawo n'akunyumiza nti bannaye gundi akulaakulanye n'osooka ne weebuuza gundi akulaakulanye ye ayina kiki ky'ayina mu mutwe ekyo ekimukulaakulanya gwe tokyasobola kuteekamu nga buli bizinesi ye gy'akwatako nagamba akati mbadde njiyizaayo bwekiti kakati mbadde njiyizaayo bwekiti ekyo ne kifa ate munaye wali zaafudde naye kakati munaye tukwatagane wantukole bweti ne bweti bajja babba mwegendereze abantu bagezi tubabuulira engeri gye bafereramu
muzitegeere nkimanyi n'abalala muzimanyi already babaferera mudda era bw'onoowulira video eno oba audio eno ojja kutegeera nti nange ekyo kyambeerako naye ensonga kyo kubeera nga sharinga information naye sharinga information mbagamba always information is power. Information is power. Ye power buli bw'obeera ne information bw'obeera ne knowledge oba bw'obeera n'ekintu nti kino ekintu nkimanyi ge maanyi go. Amaanyi go gava mu bintu by'omanyi ne experience gy'olina mu kintu n'okubeera ng'oyogera temugezaako kusirika. Baana bangi batukontakitize Kadama TV n'akubuulira ekizibu ne mwogera bwogezi n'ogenda okulaba nga yakyuse dda ate muve ne mu bantu abawagaawaga ebyo tujja kugenda mu topic eyo mbagamba abantu abawagaawaga nti mu nnyumba kola boti boti tebali kye bagenda kukola naye nga si yaliyo gw'oliyo gw'otudde ku kyokya tova mu nnyumba yo sigalamu okyegera tokola katoyongereyo mu ngeri zino ze babba naye topic ngena gibalita abantu abawagaawaga nti tubeera mu nnyumba y'Omwarabu nga tokola sima yajja kola bwe bati ne bati katoyongereyo ku topic ngeri bannaye gye bababbamu ssente era gye mulina okubeera nga mwegendereza. Mulimu abaana bakadaama nga mwalekera families zammwe bakwano bammwe abaana bammwe ate mmwe bababbi okamala omwana yalwadde omwana yakoze bw'ati omwana yakoze bw'ati buli kasente k'okolawo yakamalirako mwana kati kyetaagisa kino twakoze bweti ne bweti school fees yeeyongedde bw'ati ne bw'ati ne bw'ati awo bababbiddewo nnyo nnyo. Sukuma ku bifaananyi nti ate nze akasimu kange tekasukuma bifaananyi ate network kasiina ate wano we tuli wabi simanyi tewali ki bagenda kugamba nti banateekawo omulongooti basuubira guteekawo omwaka gujja ogw'amasimu ne bababba nga bayita mu baana be mwalekayo okitegeera nga bali bayita mu baana be mwalekayo eyo enziba nayo mugyegendereze bababbidde nnyo bakadaama bababbidde nnyo mu bintu ebyo. Abalala boyfriend gwe walekayo omukazi wo gwe walekayo omusajja wo gwe walekayo beerwaza beekobaana ne baddokita n'agenda ne ku kisaa okugundi ku kitanda ne yeebakako ne bamuteekako ne zikanwa n'agamba ndi mulwadde mpeereza ssente n'okwata ssente zo n'ozimwa naye nga si mulwadde wabula yeekobaanye ne buno bu clinic omanyi twagirwawo clinic okwo omusawo wa clinic ye kyomugamba kyonna kyakola era mwegendereze nnyo obufaananyi obwa simanyi ndi mulwadde ndi ka clinic simanyi buno luupiya ziwooma clinic simanyi ani Joy clinic ani bayina amannya ga bu clinic bonna obwo bw'olaba Joy clinic Mukama clinic simanyi kisa kya Mukama bwintuntu obwo bonna ne bagenda ne bakuba ekifaananyi ne bagenda ne bakikuweereza naye ng'ebintu bya bulimba si mulwadde wadde n'akatono. Waliwo ne Ssekadaama awo yatusukumira bambi musajja wattu n'agamba omukazi yaŋŋambye mbu kati ali lubuto ne mugamba wakamala ebbanga ki ng'ovudde Uganda bwe naakamala omwaka gumu omukazi azaalirako myezi emeka nti mbadde sikimanyi. Mulimu abantu nga tebabimanyi gongambye oli lubuto nakava e Uganda mwaka gumu mulamba ozaalira ku myaka 9 ozaalira ku myezi 9. Mulimu abantu nga tebabimanyi okitegeera n'amulimba nti ali lubuto n'amuba n'okuba ayinza n'okuba ebifaananyi omuntu bw'omugamba bikula ku lubuto onda bagamba n'akuweereza nga just ali mu kateeteeyi ataddemu ebigoyo oba ataddemu ekintu bababba. Nze mbagamba buli kintu kyonna ky'olowooza ku nsi tekiriyo gye kiri. Mwegendereze bannange mukola ssente zammwe mwegendereze go wekka ategeerera ssente z'okola tewali muntu mulala akutegeerera ssente. Omuntu ayinza okuwa advice ne final decision erina kubeera yagwe akola ssente. Mwegendereze nnyo. Omuntu ne bw'akulimba wano Kadama TV weetuli gwe omuntu akugambe nti amunaayo owe Uganda yangambe bweki ekiriwo nze nja kugamba kituufu oba kikyamu. Ssente zibonyaabonya ssente z'Abakadaama temugeza kumala gaweereza ssente zammwe ne bazibba. Engendo endala bw'ogenda ebweru omuntu yenna yali tayogera naawe bano simanyi nasomako naawe bonna abantu awo ojjukira amaaso gonna gabeera gatunuulidde ggwe. Olwo batandika okugamba meetingi z'embaga edduwa ya gundi emikolo egibeerawo okumanyagana nga baagala okontributing kiri fane nti oyinza okuba waakagenda
bali ne bagamba nti gundi yaleese 10 gundi yaleese 10 negwe leeta ya 5 baleetayo miliyoni emu nga mukijja wankolera emitwalo 8 nkolera emitwalo 7 9 miliyoni emu gugu n'omusala gwange oyagala oteeke mu simanyi mugundi mu kumanyagana nga nziza nti omusala gwange nange oteeka mu kumanyagana bulijjo nga bwe nali e Uganda mwali temumanyagana oba embaga bulijjo bwe nabeeranga e Uganda mwali mu contactinga nti embaga ezaali nga zigenda mu maaso nga ali e Uganda nga sirina ssente nga ndi Lukwebe ne kakati asobola okugenda mu maaso nga saddeemu wadde n'ekikumi temuddira ssente zammwe zisukuma mbu simanyi gundi ayanjula simanyi gundi agola kyaa muve mu ebyo gamba nti owaaye naye kambawe bwe ndituuka nange ne banyanjula oba bwe ndituuka okwanjula nange balimpa ebyo mbiviireko ddala oba bakuwanga obirekayo kati zino ze waali badde obawa buli lunaku zisondezo gy'okozesa ku lulwo ate bulijjo mbagamba n'obagamba wa ssente omuntu ssente zitagenda kuluma oli bwakusaba ssente okugaba si kubi oyinza okuwa omuntu bawe emitwalo ng'etaano mitwalo 3 kuba kisinziira ku ssente z'ofuna sigenda kubanga nfuna emitwalo 7 onsabe ssente kuba emitwalo 5 awo kitegeeza mba sirina bwongo funa emitwalo 7 wako muzeeyiwo kati nga muzeeyiwo ddala abazeeyi abakazi bo muyina okubawa ssente bw'ofuna ssente aye kyagala mubeere bakodo bazibu omuntu gw'otalina kodo walira ku nsi okusookera ddala muzeeyiwo omukazi oyina okumuwa ssente neyawulira n'abeera nga ali happy n'abeera ng'asobola n'okube buli bw'asanyuka ze ssente era mujje mulabe abantu bonna abaagala bazeeyi baabwe abakazi ababawa ssente bagenda mu maaso buli abatabawa ssente talina mu maaso gy'agenda eva yabeera nakoze kino ssente zaweddewo zakoze bwe ziti abo bo mubawe ssente yoyo omuntu gwe nsobola okugamba nti ssente zo z'okola leka muzeeyiwo omukazi azirye nze kati nze ndi musajja teri mukazi naye nze mwana wange n'abeera ng'awa ssente z'okusinga nze ng'aziwa maama we oyo gwe mbalamu amagezi ayina kuziwa maama we nze ne bw'atampa fe abasajja ne bw'otamuwa kuba kati njogera nze ndi musajja naye nze omwana bw'aba awa ssente maama we ate nze gwe nsinga okusanyukira gezaako okubeera ng'owa ku maama wo ssente omwana wo ssente kale ne taatawo naye omuwe kuba mukimanyi n'eddiini egamba sooka owe maama wo oddeko maama wo oddeko maama wo owe taatawo kyekituufu ekyo abazeeyi baffe abakazi bo bayita mu mbeera kugamba ey'amaanyi ennyo be bantu abasobola okukubeererawo buli mbeera fe abasajja tuli bwe tutyo ne muzeeyi w'omusajja muwe naye weera ddala muzeeyi w'omukazi ate tokodowala nnyo n'ogamba bannange maama naawe olaba sinagira bwe maama wo ye muwe leka azirye kuba gwe z'olidde ezizze ze nnyingi ate nga naye mbeera mugenda ebweru oluusi mbalekera n'abaana togamba omuzeeyi n'abeera nga yabonaabona naawe ate n'omuweredde we yali badde awumulira ate omuwadde n'abazzukulu era yeyongera aboneebone kale topic tetujja gigendamu nnyo tukyali ku ngeri bababba batya mwelina kwegendereza mutya waliwo enziba endala ey'ebibiina oli najja n'akusomera kati munnaaye tujja kukola ebibiina by'abantu 10 buli wiiki omuntu oteekayo zino n'oteekayo ziri omulundi gw'ogenda okufuna gwe bajja ogamba ekibiina kyagudde omulundi gw'ogenda okufuna gwe bajja ogamba nti korona ate munnaaye engeri gye yatukosaamu obeere nga gwe tofunye ate bakozesa nnyo akakodyo gurupu webeera y'abantu 10 gwali ebweru gwe basembyayo n'obeera ng'owadde ne bajja kati awo ng'oli kumpi kutandika kufuna ne bagamba nti munnaaye olaba gundi yavuddemu wasa yavuddemu twabadde awo kizita ate n'agamba nti yafunye ekizibu Amina naye yavuddemu takyabiraba ajjeni ate munnaaye baawe yakimugaana olugwenze ezo zigenze mwegendeze ebibiina ebyo kuba nze ngamba nze bwe mbeera nga buli ekibiina ateekamu emitwalo 5 oba emitwalo 10 lwaki ate ekigatta n'abalala leka nfune gye emitwalo 10 mbeere nga ngiteeka ku akawunti tegeera kangiteekenga ku akawunti lwaki nsondera mu bantu nsobola okwesondera kuba kati bwe mbeera nga nteekayo emitwalo 10 nze nekundi eyo logika eyo sinagitegeera bulungi mbu simanyi nange nja kufuna ssente ez'owamu leka nzifunire owamu kanziteeke owantu nga nziteeka mu banka mweyinayo nga nnyo banka nziteeke nga mu banka bwe nziteeka mu banka nja zijjayo omulundi gumu era zijja kuba zikoze ekintu kyekimu
lwaki ate ngenda mu bibiina bababbira nnyo mu bibiina ebyo engeri endala bamanyi nnyo basomera bu bizinensi kasita ogenda ebweru nga batandika okusomera bizinensi zino bizinensi ezimu ze babafereramu tutandikewo akadala ka chips ne gundi zifuna ne mutabani wa gundi kale olaba ono yatandika mpola kati ageze yatandika mpola kati bizinensi yegeze yennyini yagirimu tewali amubba naye kati gweoyagala kuŋŋamba ntandika chips nga gwogirimu ani agenda okulaakulana bw'aba mutabani wa gundi akulaakulanye nnyo gw'olabye nga yagirimu kitegeeza gwe naawe agenda ogibira mu gwogenda okulaakulana mugenda kwawukana ne famire zammwe ku ssente zo weekoledde omuntu atuuka ekiseera nga takwagala tayagala nakumanya bikwatako nti ab'ebweru batutama gundi yantama naye ngaakutamirawa kubeera nga wagaana omuwa ssente zo gundi yakubba ne mwawukana n'abeera nga takyakulabawo nga ku bintu kyekintu kyo kye weekoledde muntu oyo bagenda basomera bizinensi z'amanda musimanyi bwe tuleeta ensawo bwezi ne bweziti ne tuziteeka ewa gundi sifuna bweti ne bwetuti ne tupangisako bwetuti ne bwetuti ajja kusooka luutu esooka eyo etera nnyo okukyamula abantu n'akulaga nti kikola gye byeyongera bwe biti ssente zo zonna zifa simanyi tusuubula amatooke kakati gasse ebbeeyi osobola okugajja ku 13 kuba kati amatooke enkota namba Uganda akati eri ku 1,000 enkota ennene 1,000 naye nga bagajja kati bayinza okugajja embalala ku 2,500 buli nkota najja nakusomera tuzijja embalala 2,500 ne tufuna emmotoka ya gundi eyafande kati abamanyi n'amafuta gabafuna ga bwereere ne tugatuusa e Kampala ku 15,000 nga ne transport aweddeko n'emmotoka tumala zisasula buli nkota tufunako 5,500 abakirimu abakyekolereramu bwe kiri gwakitaddemu ssente ng'oli bweru si bwe kiri bagenda kubba ssente zo tukolewo abalala namugamba nti tukolewo ka bizinesi akadala ka capati ennaku zino zitambula kasita ofuna owantu owakola akenda nagamba kasita ofuna owantu owakola kasita okolabo nakuyingiza gwe lwaki tokikola bizinesi ya capati yeetagisa ssente mmeka nze nkugamba omuntu oyo akusaba bw'obeera ne ssente ddala ng'omuntu oyo akwatako zikwate bukwasa ozimuwe obeere nga tekijja kuluma nti akulimbye ssente z'owadde obubi omuntu ate waayo ssente nga bembagamba waayo ssente zitakuluma omuntu bw'oba omuwola ssente era muwole ssente zitakuluma tutandika okufumba emigaati kakati gitambula katusuubule kasooli n'ebijanjaalo bayina kano nti kale olaba gundi yatandika mpola naye ekintu yakirimu yennyini yakirimu yamanyi n'engeri kojja gamba gundi ali mu kasooli naye nga tomanyi ate eddiiru ze endala zakola tuyinza okutandikawo ka hardware tuyinza okukola bwetuti bayina amagezi mangi nnyo katuzimbeyo akayumba mukwano akayumba oyinza okukazimba okuva bwe wagenda n'okomawo ogenda okukasanga kali mu musingi that is waba akuyambye nga ne kapuloti yakagula mobile money kataikawo ka mobile money wano manyi mobile money efuna eri bweti wajja kuyitawo bbanga tono nnyo bagambe nti yadduse ne ssente omuwala yabadde akolawo yadduse ne ssente gulawo ka saaluuni ate buli bw'okozesa ne ssente entono bannaye ssente entono zitta ssente sekintu kyonna bw'oba kitandike si tugulewo ka saaluuni tugulewo akadaala ka mobile money nga bw'okayita ka era bwe kijja okubeera ate bizinesi zonna nze mbabuulira bannaye temukola bizinesi olina kusomera bizinesi nga yagenda ogibeeramu mugenda kutabuka tubibabuulira mujja kudda nga mugamba nti Kadaama kyewatugamba Mr. Kadaama kyewatugamba bwe kiti bwe kibadde bwe watugamba wali mutuufu naye nga tubalabudde tugule obugata tusuubule engoye simanyi engoye z'abakazi ndiboota bagenda kubba towaayo ssente zo gw'ozikola era gw'ozeetegerera zikuŋŋaanye ate nabalabudde tokuŋŋaanya ssente n'ojja na wano ne Riyadh ng'ogamba ssente zo z'okolekitinze ogenda Riyadh n'ojja wano nti oba ojja zivungisize Uganda ogenda kusalwa ssente ojja kujja ne Riyadh oba emitwalo 5 ng'osuubira ogenda kufunamu ssente naye bagenda kusala kubajjukira kati Riyadh eri ku 1,000 bw'otuuka wano naze e Uganda bagenda kuwaamu 450 ku 5 togeza kuvaayo na ssente z'ebuwalabu ozireeta wano Uganda nti ozivungise zonna zigenda kukusala 50%
bw'oba obadde ogenda kufuna miliyoni 2 bajja kuwa miliyoni 10 bw'oba obadde onafuna miliyoni 10 bajja kuwa miliyoni 5 kyekyo ekiriwo kyekiri ku ground era omuntu takulimbalimba. Advice gye mbawa oyina kuzikyusa mu ddoola. Mukama wo bw'abeera asobola okubeera n'agenda n'azikukyusiza n'ozitereka mu ddoola yo tesala. Ate tujja kwogera ne ku kintu ky'okukuuma ssente ku mubiri. Bannaye ndaba ekintu ekyo kiri risike. Gwe n'oddira ssente nga bwe wagenda zonna n'ogamba nze nzeeteeka ku mubiri. Ekintu ekyo mukirowoozeeko nnyo. Ekintu ekyo kya bulabe nnyo. Mugezeeko okulaba nga musukuma ssente e Uganda. Bembeera muva e Uganda nsuubira mbeera mwaguddewo. Abantu abamu nkimanya abamu bagulawo abamu babeera tebaguddewo. Naye nga bw'oba ova e Uganda beera nga wagulawo account. Kino ekintu tekiragisa na kubeera nti gundi azinteerayo gundi akola ki. Account eyo sukuma ssente bank to bank. Boosi wasukumye ssente ezo okuva mu banki ye zigende mu banki yo. Togamba nti ntumye omuntu oyo ssente kikemo. Ojja genda omutume ssente akugambye nti bazimubbyeko. Ng'oluusi talimbye bazimubbyeko. Tulabe bangi bwe basala ensawo. Nga talimbye mugenda kutabukiraawo. Ng'oluusi talimbye bazimubbyeko. Lwaki osukumira omuntu ssente azikuteereyo? Ssente funa beeno ng'oguddewo account obagambe nja kubeera nga nsukuma ssente ku account yange. Tegeera bank egenda kukikkiriza bajja kuwa ekintu. Bw'oba osukuma akati tugambe nti osukumira ssente okuva ebweru osukuma ku ssente ye Uganda waliwo ekintu ky'okozesa nga bakiyita Swift code. Enamba ya Swift code bw'obeera nayo ne IBAN number IBAN number ng'osukuma ssente ebintu bibiri Swift code ne IBAN number IBAN n'oziteekamu ojja kubeera ng'osukuma bank to bank. Ssente ziva mu banka eno ne zigenda muli. Naye babeera bakusazeeko. Leka bakusale naye nga ssente zo tebazibbye zonna. Mujjukira emboozi gye twabateerawo awo omuwala ssente ze zonna nga bwe yazikola zonna baazibba. Eyazibba yali bbaawe. Abantu bakyuka mwegendereze. Mbalabudde mwegendereze bajja kubabba ssente. Nkimanyi bangi be babbye. Bangi bagenda okubba, bangi abagenda okuwuliza ebintu bino yejjuse luvannyuma n'agamba kale baakitugamba. Tewali nsonga lwaki wejjusa. Ssente zisukume bank to bank. Ebintu bibiri bye weetaaga Swift code ne IBAN number IB oba IBAN bye weetaaga ng'osukuma ssente ziva eno nga zigenda oziva ku akawunti ya Mwarabu zigenda ku akawunti yo.